recording oba to recording ebiki bandi siza okumbo tetwagala ono fani wo muyagala t-shirt t-shirt ya nebirala bimugambe akola massage na spa baba tuwe ajja kwa offer ya okole spa bwe ate ku lunaku olwo basibwa kunyigenda mumbaganu maaluma nzija nankola kona ajja nankola ya ina bakolako wangi never profession oyina bali professional ka 18 19 baizino yankola Roja wali wakozeko bili biti akasitoma ke tula watiri biti nkula ne kuteka kwa mbega tukutwala ne police onagenda na police wali munda namugoterechi no kukola massage kugenda n'abafe tubateeka wali simanyi okoli sonda zonna nzija n'owanga nkola massage just twagala bikozesebwa byokka nani goyina kola ku massage because balekanga ate omuntu bw'obula akola massage obamuntu kubanga kyabekanga wewa makapo massage ogenda kati ne kapo massage aba body to body n'abali ababakola kaba kati yako amugwaya asubwa bintu tamanyi bintu sibobudde obugendayo bulina sula mtu bwiri bana dano omukolera wano zenkolera na wakabayiba Feffe yambola jana nkolako nakolako lwaki mukyala yakolako musajja tusula Feffe alina mukola massage deka Feffe nga weesimba nga ye bwayina nanoonya kigambo ani nkulaba kitegera woli nno katwesirikire tusirike mungoza bubenye akola olugambo ngakono olugambo buza ni wani babuza mama king wa mami king mama sita katono nnyo owa mama king aina spa mukotawo gyokolera nawe ka spa fena tubayo mukola ka bode to bode kyeki legs to legs head to head toes to toes hands to hands stomach to stomach nga bagikola nate kati Feffe Bbusi kati Feffe Bbusi batulina omuwagi wotabadde mama king bano badde bekubwaama n'obugambogambo obadde buyitingana obwenjawulo mbuki tunyumya ku 18 tutandika bitu wane 18 owaye omwami Feffe Bbusi asazeewo okuba nti akola concert addize ku bantu owulira otya nga gwe amubeera ku lusegere because bangaye n'okumnyiga massage mukola body to body massage kiwayiriza kino ensajja wama tugambye waliwo sipa bagiyita kisasipa eri bukoto bajje bagiwagire eri bukoto bakuwa buli massage yenna batuseddeeyo twatandikidde tusaze tuleyo nga tulina okulanga spa wakati wane naku wezisembera awo mwimbi abalina okukola massage ate nga spa wali ebukoto eriwo maanyi meerere Spice Diana agambye nti katono bagenda muteekangako security y'amaanyi nnyo kuddamu mulaba nedda wali eri tukuma security wali twesigawo wowe tumuwera security ewalala yonna sipa endala yonna etali yawali temunneesiga omwami tomwesigirako ddala bwotyo omwami ki kaddeyo baddeyo nakubanga temubuuza mu ebigambo omwami tomwesigirako ddala bwotyo deka munnange just nga kyali wange nga bwe twava eyo kasubi nankulabe nabulagala badamu ekyemu walinga nabulagala bwebava ne Spice Diana byonna obadde obiterese ng'osiiso yalabyogera nga obasanze lumu siri mukazi wa bigambo nnyo just naye mba mmanyi naye oyina ebbuba oyina ebbuba ndi mukazi lwaki why not ndi muntu gwe toyina ebbuba kasibe kyebakamenya Feffe oyina ebbuba ndi muntu soko tunulya mama tuli bantu
tuli bantu Wai, mwafe nabulagareyo. Oine buba. Zatafunye soka lwacha. Oine buba. Twali muntu. Chiti. Sina musai. Wamulabikiranga ki. Kale soke sirina buba sirina. Ndi virgin. Sina agamba nadiba. Nyize kati. Muna mubuze. Obyogera mutima baine buba. Oine buba tine buba. Ulikola kwani oyo gota tulaga. Because kakati mama king banange ennaku zino muyitiriza nnyo okwewagira kiki kyemuli naye nga tuvadanga twewagira Tereza amjaska tulina kiyongero kijanjawaza paka ate otewagira ani atuwagira jamani tegeera kale tetukoowa nowulyango okooye mutima gwe mulirowoozamu wekube mu mutima ogamba newe nakoowa nkyawe n'abanzi netaka support eyo then oleme kukoowa obuzibu bwali buvangawo okuba nti temwesupporting abayimbi nga just ekintu kyemuliko mwekwatakwata kyendowooza ekyo kibuuzo si kya spice kuba ye bambi abikoledde bangi era big up spice nze nalabira ku ggwe era ndowooza natandikira na ku show yo kusupportinga sigenda kulima nga ndaba nange nafuna ka surprise nga Feffe akuba akasimu nina wanene sente zange njagala kugula ticket konze wangi na support twatuuka eyo nga tulaba tuswala nga tulaba obikolera abalala okitegeera ate nga ndaba n'olulala bwe mba nkikoze mba nja kwetaaga okitegeera nendaba nga kinyuma nnyo okwesupportinga lwaliro munali ndi awo nempulira akavuvumo nti Spice Diana bagamba Feffe Bbusi walikola ekivulu ngenda musupportinga times 100 omanyi byankoledde bwe kiri ate behind cameras kyekisinga kati wano bibaamu kuba tulanga show biki byonna tulina n'okutegeeza ne bafani baffe bategeere kitegeera fani wa Spice ali yategeere nti yes naye gyali fani wa Feffe Bbusi amanyi nti Spice ali naffe naye nga ate okwatagana bingi byetukola behind. Spice Diana asazeewo okuba nti era akusupportinga nga bulijjo because mulimu kabadi ke mwafunira omanyi bagamba bwogaba okola ki okukalitako wakola ki uyo oba oliawo ayisa abakazi b'okusalaama abawate uyo oba oliawo muyimbi muno uyo oba oliawo ababoda uyo oba oliawo era mwana big up for the big heart yaman alina olugabirizo olina olugabanguzo oba otyo Spice nezuulanga ndwina kubanga ebintu ebimu newoga kanyiigemu biki naye weesanga nga olina force ekusika naye nakyo ogenda okwesanga nga n'abakuwa naabwe bangi ng'ofunamu nnyo kati buli woofuna ate oyagala naawe oyongere okugaba kubanga naawe okola ki ofuna bannaye zisimanyi nakwanzi abantu bampa ebintu bingi temubimanya bimu mubimanya naye nze ndi contented nekyenina kwamanyi bwe kyenina is 100% support y'abantu. Feffe Bbusi oyo kabe ebizibu byonna kankabe ebizibu byange bannange ebizibu byange byenkaaba mbikaabira abafaani ba Spice Diana mwena abali awo nange mumpagireko mwana ennaku z'omwezi nga 18 jahazi pia munyonyo stagal yakonye mudda yaman tuli wali jahazi pia 18 yennaku gye tulinawo ate gwakolo abamu ku bayimbi bosinga okwagala Feffe Bbusi Feffe kyali wange naye ni gwatayagala Spice zokosa kwa gwatayagala nina besaagala mulimu abatanjagala nga sibaagala kati mulimu n'abatanjagala naye nga mbaagala nga sibalinaako buzibu kubanga mbasira bansonga ki abatanjagala kati olumu ntegeera ne ngamba wamma newe nandibadde ka Spice sikaagala kakola ebyakabi kakola ebinyiiza oyo ne muteekawo ne ngamba oyo sijja munyiiza naye eriyo ogamba akanange oyo simwagala